Munange bulijjo njayaana bambi kakazi kattu. Maama n'ayingira. Oluvannyuma lwa maama okuyingira ebintu kaakati biringa ebikyuseemu. Firimu egenda mu maaso. Azimu omuzimu aguyise n'omuwala naye n'aluga. Abadde simu matifu n'alyoka ayita omuzimu era ne gumuyingiramu. Kati omuzimu guli mu ye. Bajja kukiwulira. Kiki nti bajja kukiwulira? Bajja kitegeera. Allahu akbar. Yesu ke yatugenda maaso tandika butandisi atinete Bumala Films entandikwa film egenda maaso mpolampola natenga bulijjo. Rafael Busurwa film ekyali kutandikwa tugenda maaso mpolampola. Tosubwa mwana mwala manyikiddwa nga Nal Williams. Enegenda maaso netandikwa Nakigudde Teo nga next screen kwali. Ekyali kunyanjula tugenda maaso Kamasu Polito tugenda mulako mwene tandika. Tukyali kunyanjula film egenda maaso Namaganda Net. Ekyali kunyanjula sagala bakunyumirize sunga Nasali Janat. Onono tunaye mu filimu nyingi nnyo. Eno tulaba Ghost Revenge egenda maaso Ghost Revenge. Nsubuga Ismail yakuyiza olugero era nga Busura Rafael ye director of photography. Tukyali kunyanjulwa Nasali Janat locations manager. Tugenda maaso mpolampola atenga Busura Rafael ye producer of film egenda maaso etandika natenga bulijjo. Makeup artist Nal Williams. Tukyali kunyanjulwa tandika butandisi era nga Busura Rafael ye director ukuntiko etandika butandisi tugenda maaso. Kakatandikiddewa tuli ku ttale waliwo omuwala ajja atambula mpola naye ng'ataalaga munakuwavu. Ebirowoozo birabika okuba ne byalowoozaako bingi. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso. Wuno ali ku ttale ajja atambula kasoba ayitawo mpolampola atambula dde eno naye ng'alabika ebirowoozo bimuliko bingi era ng'alabika ebirowoozo bimututte nnyo. Ye Nal Williams original names. Kiki ekimuleese ku ttale omwana omuwala ono? Entandikwa firimu egenda maaso era saagala bakunyumirize. Ayina ebirowoozo era ng'alabika n'ennaku emuli bubi. Ebirowoozo bino bivaawa? Lwaki alaga nti ebirowoozo bimuliko bingi nnyo era ng'alaga n'ennaku eringa gweyinzizza mu kaseera kano kennyini? Yatambulanga Ddamuli ali ku nsiko kuno. Akasana kakaalamuse ku makya ku maliiri okwo naye bw'alowooza ennyo yakwata ekkubo n'ayitawo. Alabika alina ebirowoozo bingi ebimusumbuwa ate nga birabika bimulumidde ebbanga. Omuntu bw'amulengera yalowooza nti omuwala yamala anti entunula ye alaba omuntu atudde anyiridde obwenkanidde awo. Kati bw'atuuka n'atandika okumagamaga n'amala ne yeesogga. Ekibakola bukozi yeesogga akasaka. Bannange bagamba omulungi tabulwako kamogo naye n'omulungi akyama mu ttale. Eri tebaddeyo wakyama walala mu ttale walabye okukyama. Mulungi akyama ku ttale. Ekyali ntandikwa firimu egenda maaso kaakati ng'akyama mu nsiko. Bw'amala okukyama ng'ajja yeetereza bulungi era ng'alabiriza oba tewaliwo amulabye. Kiki ekijja omuwala eri yonna gye kimujja okumuleeta ku ttale eno kukyama? Abantu kale bakyama nnyo ku ttale weewaawo naye ensiko ng'eri wala bulala. Yatunula alaba oba teri amulabye n'amala ne yeeyongerayo. Lwaki akyama ku ttale? Kati abaami n'abakyala tugenda okuva eyo. Gugwa tokuŋŋamba naguwulidde. Dukoba tudduka vayo ngende. Nze kangwewogome. Kati ogwewogoma okamusiru oyagala gundabe. Stupid ogulaba. Ngugwo tonekukutirizaako kubanga ogugaludde gutimba nina okunoonya. Kati ndabira ddala naye olingiza nnyo oyogera nnyo olinga mukebe yenna oboggola buboggoza oti tekitulaba tekijja tekisobola tereera
Gwe Sara mwe mumanyi mubeerawo bagubasanga awo mwe munagubuulira todduka naawe kugulekera bwomu kati nze ngunnyonnyole ki kati oli kaddusere kategutulaba omanyi otya kati kyetaago ogire kuba kati wenkwata eno okwata eri naye gundi gojja gugunkubya omugundi gojja gunkubya firimu egenda maaso ekituta omuwala emisinde olaba omuwala bombi baba bekwese jambiya kibadde kirooto siddamu tulo siddamu kwebaka bannange ebirooto nno ebimu ssebo biba n'amakulu mangi nnyo lwakuba abantu abasinga ye bwakira balooza kirooto bulooto munnange ekirooto tekibeera kirooto bulooto kati aba ali wano nga kaganda ke owaaye gwe obadde ki ndi eri ndi mukwefulukuta nkuleetera kooti tomanyi nti obudde butuuse oba okugenda oli wano olugootana bulogootanye oba ekirooto kyenfunye nakyo kiringa ekiŋŋamba tetugenda oyagala kwonooneka nga ate tuteekeddwa okgenda kuba ndabira ddala okulaba omuntu ng'ayagala okutwalako omutwe namuganika kati era ebirooto ebyo kati oba oliweweko oba obusobe busobe ki naye omuntu okujjira ejjambiya kale muntu kyatandika oluyumba abasinga aba akutte muggo oba muziŋoonyo anyiiza ennyumba omulabwo naye kati ono yakutte ejjambiya ate ng'abadde abaze mitwe gwata gwe oyambale kooti tugende entandikwa firimu egenda maaso nagambye ekituusiddwako bannaffe aba Williams Dental Clinic bano nno bakolera amannyo gwe ayina amalibu nga ne oba osekoseka obunidde tolisitedde nga oseka owulira oswala mu nseko zo kakati genda mu bannaffe aba William Dental Clinic babe nga bakutereereza bakolera n'erinnyo eribanga lya kitundu balikola ne baliza obulungi nnyo n'amannyo ne galabika okuba nti dental formula ewera kakati abaami n'abakyala bwe tukwata kubo ne tuva eyo omuwala wuno n'akomawo abaami n'abakyala lwaki omuwala ono akyama mu kifo kimu akomyewo ku ttale neera gy'akyama lwaki buli waayoya kumbe gy'akyama waliyo ensuwa erimu ki mwakyama abantu balina ebizibu mu nsi muno olaba muntu kutambula n'ogamba omuwala yanyiridde simanyi kyamododde kumbe kirina ebizibu tekikyama mu toyi za bulijjo oba kikojowa ku ttale mu nsuwa kati kiba kimagamaga okulaba oba teri akiraba kati okumanya kino kyakola teyakakikola alina n'ekitabo kwamaakingira ennaku eza wiiki buli nnaku eziggwayo ng'abadde akojowa wali ezo ng'azisazaamu eyo wiiki emu naye olaba ennaku mmeka zasazizaamu ba wiikisi mmeka kirabika ku ttale nakyamya emirundi mingi ekibuuzo kiri nti kigendererwa ki naye ku mulundi guno ekyenjawulo ekiriwo aba avaayo waliwo gwe yasanga mu kkubo okwawukanako ne bulijjo ono gwe bayita Nassali Janaati ageeka kati yamutunuulira noono n'amuyita kwini avaawa ono kakati ono yeraliikiriramu wa oli gy'ava jjukira n'oli mu kujja eno yasookanga kulabiriza ng'alinga kyakola akikozesa akagenderere kati ono yeraliikiridde omuwala ono avaawa tugenda maaso kakati tugenda okwetegereza mu kasaka ke kamu kati noono ow'amasuuti ate naye wuuno ava kukojowa jjukira akasaka kano omuwala oli gy'abadde gwe bayimiridde ono agamba nti tubalindire wano kyokka ow'amasuuti agamba talina budde ye Kamasu Polito oligino nemusi balina abalala be balinda era nga balina ekiina okutuka wabula ono abadde eri ng'akojowa mu kasaka ke kamu noono naye najja n'akojowa tuba tuliawo nga waliwo atuuse abalala kwe kuteekeddwa n'omulenzi oli gwe twalabye eyaloose ekirooto nga bamuyiribya n'azuuka ng'ono amuteekerateekera ekkanzu mbunno bagende kooti kati babadde bajja wano tutuno weetuli ani atannaba kujja musana mungi abakojowe bakojowa mu busaka ate nga twalabye ndi ku busaka kuno kuliko akasaka akalimu enso olwo akakyamamu kati ogenda okwetegereza ono ye pokisi nagambye nti mukuŋŋaanye bonna abaana nga bwe tuzaalibwa mu kitaffe
okuŋŋaana kw'abaana bonna nga baba bazaalibwa mu kitammwe kitegeeza nti mwagala ekika kituule. Weetegereze kakati nno bano tebatera kulabika abasinga abali wano baawula bamaama baabwe naye kitaabwe y'omu. Kale oli bwagamba nti nkuŋŋaanya baana ba kitange aba akuŋŋaanya abo bava mu nda ya kitaabwe oba no tebanda abava mu ntumbwe za kitaabwe. Katugenda okudda eno omulembe guno ogwaseereza gwatuleetera obuzibu. Buli muntu yenna afuba edda abantu baafubanga kuteekawo ennyumba ya kadongo n'agisereka essubi olwo ne yeebaka. Naye kati olwaleero buli muntu yenna waali afuba kulabika nga abaako n'essimu mu ngalo ze. Bannange eno gye nzize baatuyise simanyi olukuŋŋaana lwatudde famire yatudde era famire mu kutuula ne bagamba tugende mu maaso. Kati tugenda kuba tugaba naabi ebyobugagga bya taata yaleka bingi baana mmwe temwewunya nga mbayitako n'emmotoka ngenda kugula emmotoka ngenda kugula bane baana mmwe ngenda kuba musanyufu nnyo ngenda bakuba ebyakabi bannange ali wano akasana kamuli bubi ali ku live. Abaana baagadde omulembe guno ogw'okwerikodinga buli waali akola ki. Abamu babalikodinga bafumba n'atamanyi kufumba n'alikodinga afumba n'alaga abalala afumbi atya. Buli omu agenda maaso n'okukola kyakola alowooza kye kiba ekyakabi. Kakati ono essaawa zino ali mu kubaganya banne abamugoberera bafolowaazi be ku kitimba. Ali mu bakyamusa anti bazze kugabana bya kika bamuyise naye afune emmaali wabula agenda basuza mu ndongo. Ate abaana b'obulenzi mbuno wakubaziniramu amazina kati kyava abasiibula. Ali wano kusisinkana banne. Jukira twalabye ku ttale eno nga meeting gye yatudde okupima ettaka lyonna era nga kirabika waliwo engeri y'okutunda oba okugabana ab'eŋŋanda zonna. Kati mu b'eŋŋanda mwalimu ne Ssedu oba ono akuba ogw'ensimbi neekolera gyange nga gyayingirawo kati tuzegabana. Saawa ya gabana maali waliwo eyeesunga oba no gwe bayise pox. Weetegereze naye nga teweerabira bannaffe aba Yasmin Beauty Products beboka abakutuusaako lightening cream ow'omulembe basangibwa ku Yesu Amala. Bwe wenna ayagala super lighting oil, lightening soap oba nacho cream sako ne nacho oils bazirina. Kube ng'oli mitala w'amayanja bannaffe aba Yasmin Beauty Products bagamba basobola ozikutuusaako bakola delivery. Kale no gwe na yetaze ekizigo kyabo bagwe na yagala okulabika obulungi. Ndi kwegamba omulembe guno gwa kwefaako bakubire ku simu 0748503225 oba 0780586082 beba Yasmin Beauty Products muluki buli wano. Kakati nene mpulira mbumu tuba tuli awo waliwo omukyale yajja mbw abadde alina mu lukiiko gy'alaga olw'ekyalo naye abadde agenda mubatera kuyita ku ttale eno mbuno weewali kampanya akanguwa amangu okutuuka ewa ssentebe. Kati awulidde wano nga waliwo emboozi egenda maaso ya gabana. Kati ate n'akyama kuba alengedde nga kuliko gw'amanyi. Kati gw'amanyi amubanja akuwa akasente n'agamba ndi wano kubanga mpulidde abadde abawulire oba abadde kumpi awo ng'ayitawo n'abaganze kantuule wano babanja ono abanja ono nsanze mugenda kutunda ttaka nze kantuule ensonga zammwe ez'ekika siziriimu ensonga z'endimu za bbanja agule wamala okuwa ssente ompe ezange enve wano. Kati tuba tuli awo wedda gwe balinda n'atuuka. Bannange mutuleseewa bannange lwaki meeting mwagirese mu ttale bannange nze ebisubi bijja kunsala mujja twokesa kamyu talina bwetaavu mu ttaka kyobulaba lwe bamuyise mbwe ettaka litundibwa ayanguye mangu. bebana baana bakitange n'agamba nti munnange okusinziira nga bwe kiri be babaana ba taata bebana muli banju emu. N'agamba mwenna muli banju emu si banda emu. Abaana ba kitawo si banda ya nnyoko kiba kyawukanamu lwakuba oli ayinza okugamba muli banda emu nedda temuba banda emu muba bantumbwe emu kuba yali ntumbwe songa zammwe eyasinziira mubeewo. Kati yagamba nti nvudde mu yafeesi evunaanyizibwa ku nsonga zammwe
nga esinziira nga ekiramu bwe kyogera. N'agamba nti njagadde ngende maaso kubasinkana tusobole balambululirira ekiramu nga bwe kyali kigenda maaso n'okubakutula oba ekiramu nga bwe kibalambika N'okuddayo okwasaganya. kakati ng'amaze okukwasaganya bano then alina okutwala lipoota eri bakama be be babadde balina okubeera wano okwasaganya abaana bano n'okubalambululira ekiramu nga bwe kyali era bamanye bute balina okutambuza ebyobusika wabula bakama be basindise ye tebasobodde kujja. Kakati no ye malaaya ayagala bamuwe ssente kuba yalowooza nti bintu byakutunda ayagala kuddayo gulaafu peti na buleega kubanga olw'eggula bayina okukola mudaala gwe bayinza okugutwala. Wabula buli omu amanye waayitira. N'agamba bino ebintu si byakutunda leero ekituleese kyakutema ttaka na kugabana tebazze kutunda ttaka wabula kugabana ttaka buli muntu bw'anaamanya bw'ayitira yamanye oba eriri alitunda. Netaaga akagati. Bannange nze nange era ngenda tundirawo era nze mwandibadde mumpitira muguzi kuba njagala ggulanga tompya n'essimu ey'amaaso 2 ngikooye njagala maaso 3. Muna njagala naye. Bamutulugunyiza mu mulimu gwe ogw'obwa sseddu. Kati kironze. Wazirya. Tugende ensiime nganze. Nze njagala kumanya w'ensiima ye muba mumpa. Era wano. Batandise bintu bya kusiima. Bw'omala okusiima n'omanya wa w'oyitira. Tugenda maaso ne firimu weetegereze. Bano be booluganda ababiri bonna ba Luganda abali wano naye abasinga bava mu bamama banjawulo kyova olaba n'emize gyawukana. N'agamba emize gya mwana yenna tegibeera mize gya kitaawe era osanga abaana batono abambalwa emize gy'abakitaawe. Emize ebiseera ebisinga egyambala abaana baba maama omusayi kuba guba gwa nnyina mwakulira kati musuubira okweyisanga kitaawe kitono. Mbadde mmanyi mulimu kutunda mumpa akasente nve wano. Gende ewako mumikirize. Nagambye gende ewo ngumikirize bwe naba nfunye akasente kituufu ly'ettaka bamala okumpa ak'ekitundu ekyange tugenda gabana. Akasente kange. Naye naawe sente zange ziruddeyo nnyo. Bano nga bagenda kufuka. Wano waliwo obusaka bungi ate bano ndowooza oba kiki tebatuuyana naye bakojjobwa nnyo. Ebiseera bisinga omuntu atatuuyana nnyo abeera akojjowa nnyo. Tuleetako omugagga wuuyo. Kaakati ono alinda omugagga agula ettaka bamuwe. Ono yamugambye mbwagenda ajja muwa. Wali. Nze kyendabe ngenda kuyitira sayidi zeeri. Ange. Era okuyitira eri yonna n'okudda eri yonna wagenda kuba wange. N'ensonga. Wulira. Waliwo ono ekipaapi kyalemeddeku. Bagabana ttaka lya mugenzi. Kati nze mbaze bwenzira wa. Efirimu egenda maaso. Otugula tugaziya buki? Bugaziya. Laba okugabana. Ewuwo. Kasawa zino wange. Omulimu gwatuleese wano guli ogwo. Wulira. Kujja kupolota bano. Nabo banguze. Okitegedde? Kati ono ye mugagga ayagala ettaka. Omugagga ayagala ettaka. Nguza. Kakati omulimu ogwawereddwa ono gwo gutegerekese bulungi. Ono balaba. Kati ono yamugamba nti toddamu kusonga erimbu simanyiwo wonna nedda. Ettaka lino omugagga ayagala kulitwala ddamba. Ono alina kupolota baganda bejjukira ne bali balina okupolota balina ennyonta ey'essente empitirivu. Era baagala ssente. Kazikwata. Njagala olabe. Yakanuko kanguko naye obuzibu. Ayagala abenga kwegamba abajjamu bonna omulundi gumu. Kyova olaba ono amugaye tokayana byakukutemerako kitundu kyo. Wabula kayana kubali nti obasudiya nabo bakole ki? Batunde. Weetegereze. Ono wuno. Bannange era nga we mukirengera kale tebannaba kupima wange wawe empita neera nga ndi mukulambula wasava ennino twala kubeera tekikola makulu oba wasava oba wakapa nze ntwala butwazi kubanga ebyettaka era agula yafuula wa wasava oba wakapa kisinziira aguza atya. Agenda maaso. Wumba ogenda okwetegereza emabega we ali muziserefi ababundira ogenda okwetegereza essimu evuddeko essimu bwevaako n'abanga emabega we alinga alina kale bannange nga bw'omanyi kirabika it was just a shadow. It was only a shadow but as you can see mukyagenda maaso ettaka lyaffe lyali jimu. That's why you can see a lot of buyuki obuyuki mu ssimu. Kino nga si kiyuki.
This is not a chiyuchi not at all. Efilimu egenda maaso wetegereze. N'alyoka asabuguliza ngadda muli. Ajja kuyiika n'amabunu. Ajja kuyiika amabunu. Kaakati kumba omwana ono ow'obulenzi okusinziira ku birooto by'abadde afuna nga birabika nga ebimulabula. Era yali mu kutya. Agamba nti mu byonna bye babadde bagamba okujja wano ono yadaagala twandibadde tetujja. Babiri mu maama omu. Namuga ajjukira tuli ba Luganda ffe abaliwo abali mu maama omu. Ebiseera ebisinga ebintu by'ekika bino biba byakirwanire. Kaakati toba tofaayo. Kulabika nti olwanira ekitundu ky'oyinza okuviiramu awo. Bano babazaala babiri mu maama omu. Wabula oli ekirooto kye yafuna kyamukanga. Ebiseera ebisinga baga ebintu by'ettaka bino bivaako ennyimba ezitwala obulamu. Yawuliranga tayagala kuzannyisa bubaka bw'abadde afuna. Uli yamugambe siwaliwo bubaka bulimu. Kati omwala nga amulemerako bateekeddwa okugabana. Kati baba bagenda. Ono yalemeddeko bagabane. Gwe! Anange mwenyina ku ttaka. Obadde ki? Gwe mwana gwe. Kiki? Yabadde ayagala ettaka. Abaami n'abakyala bw'oba okayanira ettaka tegeera ebintu bino bibiri. Bwe twogerera emabega yakyekanga. Bw'oba okayanira ettaka tegeera ebintu bino bibiri. Ettaka oyinza okulyebakako oba okulyebakamu. Malaya yuno kiki ekibadde? Kati ono olwalabanga waliwo omuntu agudde n'alyoka ayingira akasaka. Firimu egenda maaso. Nage bagiyita Ghost's Revenge. Eva Mwemi's Productions natenga bulijjo. Weetegereze. Tunuulira. Laba ejjano. Tunuulira ejjano. Nammwe baneemube mu bintu by'okutunula. Kati abadde kyabaddemu ensimbu. Ono n'atandika wa lugambo. Ono n'ayingira akasaka. Anoonya akasaka. Ana akebera mu kasaka. Kano ka kusatu n'ayingira ak'okusatu. Ajja alingiza mu busaka, alingiza mu busaka. Alingiza mu busaka. Alingiza mu busaka. Weetegereze firimu yino. Lwaki anoonya mu busaka ng'oli? Bannange tukuyambe ki? Tukuyambe tutyawo? Munyambe ko tujja ne tufiiriddwa ffenna. Ebintu by'ekika bino w'olimanyira nti gwe oba ofiiriddwa nga muganda gwe bakuzaala naye munnyuka afudde. Ebika ennaku zino biringa ebitakyakola nnyo makulu. Omuntu ensonga ekutuulamu wekka ng'olinga atalina babo. Era tokyasobola kwesiimisa bantu bo nti balina gye bakwongera. Kati omukazi ng'ajja mu kasaka obwedda anoonya ensuwa. Abaami n'abakyala omukazi ono aggyeyo ensuwa. Ensuwa ki gy'aggyeyo? Yensuwa gye twalabye eyabadde ekujoyebwamu omuwala oli. Njagala weetegereze. Eno bano bakyali mu kusoberwa. Omuntu ono afubutuse n'agwa bugwi kigo wali. Mwalabika mwapuufu naawe tugende bukumi kyoto omuntu yafudde omulaba. Tuba tuli awo. Kati mu nsonga eno waliwo ekibayita ekiwalazima. Ono bamukutte. Muveeko. Amanyabo. Wali ono yamumugobyemu. Abadde amunywezezza. Kati waliwo abadde atandise emisinde. Omugagga yazze okugula ettaka. Ebyo bye bintu batayagala kugenda kuddayo kunyumya. Ndi gy'ova obaddeyo ki? Omugagga yazze okugula ettaka. Ono n'abayita. N'abagamba musooke mujje. N'owaawo ofiisi simanye ez'abalanda ofiisi simanye abaaki. Ono yazze okulaba ebyabasika. Ono munnaffe ye abadde agenze. Kati kyava yekwatakwata. Ogenda okulira ebimironko bikyalimu. Babadde bamusukuupinze emimiro. Emimiro gibadde gigenze. Bayise. N'agamba mujje nze nabayise. Kweni kiki ky'otugamba? Jukira akasajja katu kali mwannyina waako olwedde mufu. Bana. Si kyammwe. Kyono. N'agamba nti ettaka lino lye tuliko si lyaffe. N'agamba ettaka lino mu ngeri gye twalifunamu
Yasumuludde omuzimu ogwo. N'agamba omuzimu guno gwali gwasibwa. Agamba ettaka si lyabwe ate wadde lya kitaawe. Nzikusonyiye. Munnange nze ku kyendabe sikyakubanja ngenze. Sente Nze sente tompa era sikyakubanja munnange ngenze. Wana. Totawaana n'ova wano. Ate nze binkwatirako wa. Wegayiridde. Kakati mbu omuzimu bagusumuludde. Bano obwedde abakojowa mu ttale balabika bakojoye mu kasaka. Baali bateekayo akasaka okusibirayo omuzimu. Kati waliwo eyakojoye mu kasaka. Omukojo gwe gukoze ng'ekifunguo. Catalyst. Bino byesitegeera. Kakati yazze oggula ettaka. No. Ngula ttaka li. In a way we do business with my colleague, we don't buy lands with the ghosts. Jojo. This is very agundi. Abominable. Enda waka. Sebo agula ettaka kino kiyingiddemu. Buli omuzimu we gusukukidde ng'oli ku ttaka obanjibwa. Bakama banga abansindisa, I need to put the report back, so you people if you don't mind I need to go. Nze saagala kuyingira mu kibooko. N'agamba gwe owaza tobikwatako oli wa office tojja ttuuka. Naawe yazze okubanja mubanja nnyo. Firimu egenda maaso. Kati nga tudde erudda mwana muwala atudde wano ono gwe bayita Nal Williams original ne muzi. Kati nno abeera ne jjajjaawe. Jjukira omuwala ono alina ebirowoozo biyitirivu nnyo. Tuba tuli awo nga jjajja yuno. Ono muzzukulu. Namugamba naye muzzukulu wange. Namunaye nsobola okulaba ne mmanya nti ennaku ekuli bubi. Namugamba naye olowooza ki? Olowoozezza nnyo kwe tewali kyamaanyi. Namugamba munnange nkimanyi bukyangu obeerawo olowooza nnyo kufa kwa maama wo. Maama wo ono yafa muto. Namugamba nze buli lwenkutunuulira ndaba ekifaananyi kya muwala wange. Era kugwe kwengumidde naye buli wobeera mu nnaku nange munnange emirembe ginzigwako. Engalo za maama zaali bwe ziti. Namugamba nnyo kuba mufaanana n'omala wamufaanana n'embigula. Kati maama we bw'aba teyalina kabina olwo aba mufaanana envuunyuula. Kubanga abatalina kabina baba bakunya bukunya mugongo. Kati ne wajja wabaawo akooyo akagwa. Si kwe kulaba ejjambiya. Omuwala waliwo akooyo akamugudde muki mu ngalo. Yaddukirawo n'akwata ejjambiya. Firimu egenda mu maaso. Jjajjaawe amugambe munnange ennaku ya maama we kuluma naye guma. Kati omuwala yadduka buddusi n'ajja ayitawo mpaka ku ttale. Lwaki adduse mpaka ku ttale? Anti akooyo akamugudde mu ngalo yamanya nti waliwo ekizibu ekibadde. Ogenda otuuka bulijjo akasaka waakojowa tekaliiwo. Akasaka kano yajjanga okakojowamu. Lwaki? Ate nga waliwo akasumbi abajjeeyo akasumbi ako. Akasumbi ono bulijjo mwakojowa. Era twalebe waliwo abajensumbi ne bagamba nti waliwo ebakojoye ku nsumbi eyo be basumuludde omuzimu. Kati n'ebizibu bibajjidde basooke badde ewaka balowooze ekyokukola. Munnange jjajja ali wano naye ennaku yandibadde emuluma. Agumira ku ki? Lwakuba munnange muwala bwe yamulekera omuzzukulu. Kumbe omuzimu bagusumuludde kati gwatandise okutambula gulya matereke. Gutambula gulya matereke. Firimu egenda maaso. Kakati no mukuveeyo ono yuno ebintu bino tebikyali byanga. Atandise okusiba alina ebyayi byaluka. Alina ebyayi byali mu kuluka. Aluka ali mu kuluka ebyayi. Ogenda okwetegereza abakyali awo. Waliwo ekyamukanga. Nyoyo. Sakukanga ani akanga. Kwa nini yamekanga mimi? Ngweni kwa nini yamekanga wewe? Mimi kamekuja.
kikyo obedda gwoli awo bamanyiganye jukira bayisinganyiza ku talono ne yewunyono kiyali ava okukola eri namuga waaye mumpe ebyange namuga mulina okumpa ebyange kati nga mugamba ate biki byotubanja tobimanyi namuga asagala kuneesirwalizaako olina kyetamanyi namuga ku bintu byonna bye mwakola tewali kyotamanyi kyo sina kyemanyi kyoyagala nze simanyi kyoyagala oyagala ki bijo twagala kwefula totegeeza namuga kyoyagala oyagala fuuka fala simu ensuwa gye mwajje mma namugamba ensuwa gye mujje ku ttale eriwa kyo byonna tubikole ne sola Michelle munange ensuwa sisobola gikuwa gyensuwa kireke Michelle ensuwa gireke yo sigenda gikuwa teyandibadde ggwe namugamba naye mweyisa bubi nnyo Bridget bikimu kyamwakola oti namugamba Bridget mwakola ebintu bingi gwe ne bakadde bo ne mugenda maaso ne mujja mulesa maama wange emmere ewooma eno nange kennyini nenja nkula nga ndi mulekwa mundabiza ennaku nnyingi kuba obulamu bwange bwonna sifunangako kamwenyo ku matama ko Bridget kubanga mwanfuula mulekwa gyabadde obadde afuka mu nsuwa eyo kaakati ekitegeeza go bulijjo akojowa mu nsuwa nze ono naye bulijjo ensuwa agikojowamu ng'alina ekigendererwa biki n'agamba ensuwa eyo mwe mwasibira omuzimu gwa maama wange za kyenjagala era mumanyi engeri kye mwakolamu kaakati n'omuzimu gwafulumyemu nje kati kyova olaba mulemedde ensuwa ase baganda bange kyokka ono ayagala kutaasa baganda be omuzimu ke gwavudde mu nsuwa ayagala guzzaamu kati ate oli tayagala guddemu kitaawe yatugumbula mma n'amugamba saagala weerabire nti kitaawe ye yatta maama wange yange waliwo ono naye yaliyo kusuubira kubeera na birinzita omanyi Bridget mu Luganda babirinzita kati birinzita yaliyo nga bino bikolebwa ekyamakulu mu maaso gange ensuwa Michelle ensuwa gireeta birinzita tayagala kuta nsuwa Michelle ayagala nsuwa siyinza kuwa nsuwa bulumi bwempitamu obumanyi namuga tomanyi bulumi mwempita tomanyi bulumi mwempita efirimu egenda maaso kyenyina kyokka kyenyina okukozesa miyasola ensuwa gyayinanga enkwaso eyinza okunyweza omuzimu kulabula namuga nkulabudde kyonna ekinaakutuukako ate ng'abagamba ne munaalwana muta temulina kye musobola kukola ku mulundi guno byonna byoli okusiba n'amugamba byonna by'oyagala okusiba abadde wano ng'ali mu kusiba byayi omanyi wali owuliddeko olugero nga bagamba nti oli byasiba bikutuka kati kyonna kyasiba kiba kyamaanyi nga kyamugundu naye ng'ate akisibya byayi kati batosobola kukinyweza mulina osasulira obulumi n'amugamba ke mukole mutya byonna ebizibu byempiseemu mujja bisasulira ebyosaaga mumbonyabonye efirimu egenda maaso mumbonyabonyeza nnyo naye siri mwetegefu kubaleka muyinaayine mu ngeri gye mumbonyabonyezaamu mwana muwala yakolima nnyo ulaninda netegereza n'agamba mumbonyabonyeza nina mwe mugenda kukitegeera sigenda kumala gabaleka era siri musanyufu n'omuzimu gwe mugezaako okusiba mbalayirira temujja gunyweza akula yaluga omuzimu gwe baali basibira mu nsuwa gwali gwa maama wooli jukira ono yatandise agamba nti ettaka liri teryali lyabwe ettaka lino balifuna batya okuba eryabwe era omukazi oli afa atya yafiira wa ono ali wano akaabira muganda we bambi ku kintu kino ekyabaddewo kuba nzijukira bwe nali nkyali muto ono yatandika obbannyonnyola agamba bwe yali muto kitaffe alina kye yakola n'agamba taata waffe waliwo ekintu kye yagenda nakyo mu maaso kitaabwe alina ekintu kye yakola lunaku lumu omukyala ayogerwako yali ava mu nnimiro agenda okukwata ekkuba okuva mu nnimiro asanga taata wa bannaffe gy'emyaka egyedda kakati ssebo bwamusanga ng'amugamba neggwe ova kukola ki omukyala ono yali namwandu era nga n'ekyattabba kyali kikyabuusabuusibwa kati nze ntuule waka kakati baali bamugaana okutema emmere mu nnimiro eno eryange lyenneeguli n'agamba ettaka lino nze naligula lyemuŋŋaana okutemamu emmere kati kumbe bano be baali balamu be baganda babba omugenzi
bamugamba nga mbu tateekeddwa kulabika nga ajja emmere mu ttaka lino kubanga n'ettaka lino n'ebirikwatako byonna byali mu kkooti. Omukyalo ono nga bamaze okufa ab'eŋŋanda bayagala okuyuzaayuza n'okutwala ebyobugagga by'omusajja n'okutwaliramu ettaka. Wabula omukazi ono yafunya buteerere n'agamba nti ettaka lino ku bintu omusajja bye yali yamulekera teryalimu. N'omusajja omukazi mbu naye yali yakola ng'omukazi okulabika ni abeera n'ettaka lino. Sebo okuva na leero kimanyi. N'amugamba nti kati ky'olina okumanya nze sigenda kubeera awo ntuule butuuzi awo muŋŋaana okujja okutema emmere mu lusuku lwange mu ttaka lye neegulira. Ettaka nno Ssebo omukazi baali bamuwawaabidde kyokka mulamu waabwe nga ne muganda waabwe yaleka amuzaddemu omwana ng'amulese ne mu maka. Kati Ssebo omukazi yabagamba temugenda kuŋŋaana kutema mmere mu lusuku lwange wa mu ttaka lino mbukula okuba munno ettaka liri mu kkooti mwali wawaabidde. Ekibanja kino oba weesibye ku mwana jjukira osobola okubeera nannyini ttaka naye omuntu n'akwawaabira mu kkooti nti walibba. Kakati ne woba olina obukakafu bwonna obulaga nti ettaka liryo nga kkooti tennasalawo kulaga nti bali abalikayanira si lyabwe, naawe ettaka Ssebo liba liteereddwako envumbo obutaddamu likozesa. Kobeere ng'olina obukakafu bwonna obulaga nti liryo. Omuntu asobola okuwa amatikali n'agala okulumya omuntu n'akwawaabira n'agamba n'ettaka eryo lyange. Omusango ne gudda mu kkooti. Kati ebbanga ekkooti gy'emala ng'etambuza omusango abasinga wano we bababbira. omuntu embeere naye Genda ozaala. Kati Ssebo omusajja yamugamba nti oba olowooza ni wazaala nnyo anti muganda waabwe yaleka akaana kamu nga baagala bamuggyeko omwana nti bamulabirire kubanga omwana yali muto bo basobole okubba ettaka lino naye ng'ettaka lyali lya mukazi era n'aliremera. Kale nno omukyalo ono yalina akaana ke keekano nga kakyali kato. Akaana keeko nga kato agenda maaso ali mukwala buliri. Ogusajja ne gujja ekiro. Ogusajja gwajja ekiro mu magatto gaago gulyoka guvumbagatira mulamu waago yamugwa mu bulago n'amutuga yamutuga ebintu by'ensisi byangu n'amusirisizaawo yagwa mu bulago. Omukazi omwana agenda okujja Katonda wattu akaana kasanga ono ne kadduka. Kati we baamala okutuga omukazi nga bagamba nti engeri gye kiri nti twagala kutwala ttaka lino baleeta olugoye omukazi mwe baamutugira. Kati Ssebo waaliwo bonna ne baleeta n'omwana omuto omulenzi. Baleeta omwana omuto omulenzi ne bamugamba akojowe mu nsuwa. Omwana ono omuto omulenzi yali mbeerera n'omwana omuwala. Kati omuzimu guno baagusibya mbeerera. Mwana muwala n'omwana omulenzi baali mbeerera. Bino jjukira bye tulaba birinzita byanyumya. Oyo yali taata wa birinzita. Era omukazi nga bamaze okulabika nga ne bamulaga omulambo gy'agenda okuguziika. Olengera abantu ku byenfuna bye babeera bruto. Abantu ku byenfuna baba bruto. Kati omusajja yali very bruto. Kati ono yali mweraliikirivu. Waliwo akaana akamulabye ne kadduka akamusanze ng'atuga. N'amugamba gwe tufaayo ekyo ekyakaana tugenda kikolako. Saagala obe nga weeraliikirira mu ngeri emu oba endala. Akaana tekalina kikasobola kukola. Kati bye bigambo nno byabadde abannyonnyola. Yabagambye ettaka liri teryali lyabwe era ettaka kitaabo litwala. Kyova olaba n'olusuku olwaliwo lwavaawo dda ne lifuuka ettale. Kati omuwala oli abadde ng'akojowa ku nsuwa ku lw'okuba omuwala alabika abadde mbeerera. Era nga bagamba nti nno engeri gye kiri nti omuzimu ekyagusibira mu nsuwa yali mbeerera. Kati omuwala naye alabika abadde mbeerera era kyekibadde ekisumuluzo naye era kubadde kwetaagako omulenzi. Kati ku bano kuteekeddwako okuba omuto eyakojowedde ensuwa oba omuntu nga bali tasinkanangako mukazi eyakojowedde ensuwa eno era yeye kugamba
kigasse kiri ekyaliwo mu ntandikwa. Mbeerera ze zaasiba ey'omulenzi n'omuwala era mbeerera ze zisumuludde. Kati ono yagamba twagala tuddemu tukole omukolo gwe gumu. Bannange nze saaliwo nga mutugumbula omuntu. Owulira olugambo bw'atandika ng'ayogera atandika ng'akyegaana naye ng'ate ebigambo bibiri ng'ebitegeeza nti mbalabye. Kati saaliwo nga mutuga nze ndooza ne bwe ŋŋenda. Bwe tuuza wansi ssebo nnyabo butuuliro bwo mubanja nnyo. Firimu eno etuyigiriza omuntu abanja olina okumanya obudde obutuufu obw'okubanjizaamu. naye Bridget ogambye n'ebiri nzita erera ogambye nti mbeerera erabika yasumuludde ensuwa era n'ogamba nti oyagala embeerera ekujjuwe mu nsuwa mu busobole okuddamu okugiroga. Kati nze siri mbeerera nina abaana bangi benzadde mubamanyi. Kati oyinza ogamba nti ndi mbeerera ono tali mbeerera aligoonya. Kati ate ndowooza bwe bagoonya oba tokolawo. Wa bakazi mubba abaana mu malwaliro. Ono yagamba nti oyinza okuba abaana b'olina wabba babbe. Kati nembeera nga bamaze ogitegeera. Muve mu by'okuzanya. Ono kumulaba ali wano. Mwenna musobola okufuka. N'agamba nti ono yafudde nammwe mwandifa mwenna ne muggwawo. Bakyasobola okufa. Songa nyangu nnyo ekyo kye kyatule. Eyazze oggula ettaka na wuuyo. Musajja atakkiriza nnyo wa mizimu kubanga wasappule. N'obutunuzi n'olabe. Muli awo mutunula butunuzi embeera mugiraba egaga mugitunulira butunulizi. Owulidde nze omulundi omulala next time don't bring me in such issues. Fe tugula clean land. Naawe kati mundeese kati ate nkojjowe. Olina okujjowa wano nga tulaba. Olina okujjawo mukalakasa w'ekitege mu lujjudde. tule wansi mwenna mugenda kikola. Buli omu wakojjowa otusse. Omuntu omukulu banjogerako batya nti nasitamye ku nsuwa. Banoonya mbeerera. Mutemukaya. Nedda temufaayo. Abandi wano kati nze bwe mundaba ndi mbeerera. Bonna ab'ekika bamanyi omulimu gwakola. Kati ono asobola okubeera embeerera ya ssaawa nga 4 amakulu nti tannaba kutawanyizibwa mu lunaku olwo. Mbeerera baaba. Mbeerera kyeno. Tumanya kuba mu buzibu buno bwe tulimu essaawa zino. Tulina okweyamba tulabe nga gye tuva mu buzibu buno ffenna. Tuba muzimu guno. Tulina okuba nga tunyweza omuzimu guno mu mbeera ey'amangu. Otherwise mujja kufuna obuzibu. abaana bange Muve mu bintu by'omuzannyo. Kati tugenda okudda eno. Tugenda okudda eno omuwala. Omuwala yandibadde omulungi anoonya waawummulira. Musajja kigwa atambudde naye. Maama munnange zuukuka. Maama abakola obuzibu tebawummudde munnange. Maama munnange nkuyita. Maama njagala kuddamu. Maama jangu munnange ondabeko munnange maama mizimu emirala gituga abantu naye gwe maama atakuba mpi ali wano agukyomera. Emizimu emirala gituga naye gwe wakula otya. Muzimu ki engalo zo zikankana. Mizimu gituga naye gwe totuga. Jangu tutambule ffenna. Omuwala n'alyoka ayita omuzimu. Omuwala n'ajja ayita omuzimu. Gugu azimu asanguka. Amuyise maama we. Maama jangu abakutuga bali eri bayinaayina. Omukazi yali ow'amaanyi ow'emba va kusibira batya mu nsuwa gibuuke mune mu kidomolagano okujyamu. Bamugamba ne mu kidomola tagyamu. Maama munnange bulijjo njayaana bambi kakazi kattu. Maama n'ayingira. Oluvannyuma lwa maama okuyingira ebintu kaakati biringa ebikyuseemu. Firimu egenda mu maaso. Azimu Mama kino kibala kirina okukola. Omuzimu aguyise n'omuwala naye n'aluga. Abadde si mumativu n'alyoka ayita omuzimu era ne gumuyingiramu. Kati omuzimu guli mu ye. Bajja kukiwulira. Kiki nti bajja kukiwulira? Bajja kitegeera. Allahu akbar.
firimu yino firimu yiyo omuzimu gumuyingidde omuwala naye abula bannaye bano be baagala okusiba omuzimu kati nga gwakyusizza fomula kati nga gutambulira muntu gutulakingiko ogwo musoke mwegeme saawa yakwegema kuba ffenna tumanye empizi omuzimu soka oggalewo kati ne bajjayo empingu ono yaleese ebyayi oleese kyagonja oba kyannakitembe siba kugulu okwewala omuzimu oba okubalaba oba okubakuba omuzimu tegubalaba obuuka olujja naye buli asibyeko wano tomanya wano togenda vaawo sirwaleero okukwata nsiba entenvutenvu ndi wakikakyo onsiba entenvutenvu bw'otasiba ntenvutenvu owedde tetulina gwe tujja kaka kusiba ntenvutenvu ono ng'ayomba ye yazze gula kakati sente zange zezimbonyabonya sente zange zezimbonyabonya bannange nno baneeti waliwo mulimu gutaliimu ngwala ne bano abatunda ettaka oyinza okugwa mu ngwala oyinza okgenda ogula ettaka ng'omusambo we gusula kituufu budde bwemmala wano ono yagamba buli budde bwamala wano afiirwa oba ntya nteekeddwa okuva ano mu bwangu ddala byebiki ebyo osoose embeerera gwe otandise mu simanyi embeerera nakanikola otya kakati ate wuuyo simanyi okweganga kakati mutandise byatuloga nze ni musajja wa sapule tomala gansibako mayutego naye kakati fe aboolugave tujjirawo ate mu bikwata ku b'ekika by'enkebuka nze ngenze ono n'asunguwala yagamba agenze ono yekyanga bonna baabano beekyanga baga tebajja beera wano efirimu egenda mu maaso bano beekyanze ntadde wano kunsirwaza busirwaza nze omuntu omukulu okunsirwaza obwenkaniddeawo okembeere nga atalina magezi saagala munna wamma tugende naye kulemberera kati ate oli awagambu bagende kati tayagala byakulembera weetegereze babagambye tebasuka olujja kati nja lusuka ateekayo ekigere ekisooka alaba engeri yogezesa olujja ayagala kulusuka baganya osuka olujja wuno asuka olujja ajinika aseka abaami n'abakyala okusuka olujja si kyekizibu naye ani olaba alusuka nze nzirako lusuka yeyazza okubanja kumbogenda okwetegereza bonna balaba abasuka olujja abeewaddeyo balusuke olika alususe ne wataba kiba kuno oli mu kkubo yalinga akubiddwa amasanyalaze tetusuka lujja tuddeyo temuddemu suka olujja abadde aleese amagezi ntudde eyabadde agamba mbu yazaalako yagamba munda gawe enkojowa ne bwoba oyagala akojowe munde bajja kikola olabye mufu mu kkubo wakati azimu emitawaana gy'abajjidde dda firimu yino olaba akatubagiro tulaba Ghost's Revenge Emmys production nga bulijjo is all about yagala bane nteekawo nkonjowe kati oba yagala nkojowe mutampeko kyoba ogamba naye kyonna kyompa oba sepiki oba kinkojowe mukadomola banaga munyambe wawe bampaludde ebikyaliko oba osuse lujja newobeera mu nnyumba bajja kuwalula ibadde kutusibwako Yasmin Beauty Products ne Williams Dental Clinic tubagala nnyo mwenna abatulagira mu kina Uganda tulindirira paati tutumulire emiranga gye giggwera abankuumire anti mbagala nnyo